tukyali ku ebyo ensonga za trade order zikyagenda mu maaso ng'ogyeko trade order n'ennema nayo eri mugenda mu maaso n'okubanga Joshua baawumuddemu Nema nawulidde nti yawummudde nebadde manyi balekedde awo kusinziira ku maziga abantu ge bali mu kaaba anti baawumuddemu okakasa nti okulabula abantu at least abatono ke baalabyeko abasobola okwesengula beesengule abatasobola bagira banoonya we baddukire walala kati abantu abamu tebaawula Nema na trade order kati abamu balaba Nema ng'emenya banera bakesisi kyekoze amayumba g'abantu trade order yeeriwa trade order yeteeka gavumenti lyayisa okuyita mu KCC nga abo bonna abakolera mu bifo bye batakkirizibwamu that is ebbali w'enguudo awo okuliraana oluguudo okusinziira gavumenti erina enteekateeka egamba nti weluba luguudo nga tuluzimbye waliwo ekipimo kye bagamba nti okuva ku luguudo we lukomye bakola siwakomye ne babalawo fuuti ez'enjawulo ne bagamba nti paka fuuti oba bwe ziti tetukkirizawo muntu yenna era n'amayumba agamu gazenga gamenya naddala gagali okumpi ng'oggyeko buno bukiyosi waliwo abadde olwo n'amayumba agamu genda banga baagateekako x abandi bateekako 1.0 feet 1 feet kati era abamu abagezigezi kyakola ye asooka ne yeebejjulako n'alisindikako busindisi mabega katini naye nga tebalimenye alabiri ebiyinza okuddira lwakuba nti ate era gavumenti yeemu okuyita mu minisita Bahati yavaayo neyongera okukakasa ensonga eno negamba ensonga eno kasooka tugiyimirizeemuuko ey'etteeka eryo kati ate bannayuganda obuzibu bwe bujjira nti oba okyabadde ku bali abadde bakaaba nti trade order kati ate ogenda okuwulira Nema ate naye esituse kati awo bannayuganda basinga ngera beemulugunya bagamba k'okumenya buli wamu owulira kumenya kati abamu ne bagamba ffe tujja birinda ebyokutumenya katwemenye twabalabako abeebusaabalawo bo beemenya bo ne bagamba amabaati gange bwe banajja bo bajja kusanyawo busaanya kati Nema ngajjemu nzijemu amadirisa nzijemu enzigi ne buloke zinaba zikyali eddamu nzitwale kiba kirungi ekyo Nema tejja kugaana kuzitwala naye nga Nema yalabula negamba nti ebifo ebimu yali yabalabula dda nti emyaka egiyise yabawa okulabula emyaka ng'esatu naye abamu nti ne basigala nga ate bakyagula mu bifo ebyo anti kati ffe tuba tetumanyi mpozi ate kisinza okunyiga bannayuganda kwekuba nti ekiragiro kino kitandikira wano mu Kampala mpolampola nekigenda mu bitundu ebyewala nalabyekyewakiso saidi eyomunda yonna nga bamenyeyo kasooli emboga ne bazisaanyawo nti ziri mu ntobazi ngeze ntobazi zange nga za gavumenti anti gavumenti yegamba okusinziira ku baadde bakwasisa etteeka lino mu nkola bagambye nti bwe twasimba enkondo ezimakinga nti olutobazi lukoma wano kati gwe kuba kyosimbawo naye obuzibu bwe tulina nti bannayuganda abasinga bw'oba ogenze ku bali abaagula edda ettaka bino bingula bibanja abaalinanga ebibanja ekibanja kyavanga kuno nekigenda mpaka mu lusenyi wansi kati obudde eyo twasimbangayo n'amayuuni byonna bwe kiri n'ebikajjo kati ebintu byakyuseemu bwa gavumenti nti entobazi zino gye mukoma okuziyingira bannayuganda gavumenti egamba ze zivaako nti buli wolindira olutobazi amazzi gye gandiddukidde kitegeeza obanga agasindika mu bitundu ebirala kyekivaako amataba mu bitundu ate ebirala ebadde Kampala waliwo ebizimbe ebimu bataddeko x oba tewali mu Kampala tewali kati komeo komite omukaaga nga 2016 tugenda beera mengo mu kisanye onsisinkana komite